ekibiina ky'amawanga agegattira awamu kye bayita NATO kivuddeyo ne kyogera ku bigenda mu maaso mu Uganda. Kirabudde mwami pulezidenti ne kirabula n'omwana we oba jjeno w'eggwanga CDF Kayine Lugaba, Muhoozi Kayine Lugaba, ne kibagamba embeera wetatereera bagenda ssamba, ekiwundu kigenda ssamba eddagala. Wetwogerera wano bategese dda amagye oba katugambe militare bagenda kusindika amagye mu Uganda batereze embeera. Bavuddeyo ne bagamba nti Uganda esusse okutyoboola eddembe ly'omuntu wa wansi, oba abakulembeze ba Uganda basusse okutyoboola eddembe ly'omuntu wa wansi. Bagumizza nnyo Eddie Mutwe oba omukuumi wa president. As long as President Museveni asigala nga ali president w'eggwanga lino, tujja kubonaabona nga bwe tubonaabonye tutuuke we tutuuse. For instance, nze njagala kubuuza, nali sirabangako kubanga president ayita ku kkubo ne mubeera ne babayimirizaawo, namwe mugenda mu office, namwe mugenda kukola, mulina mirimu gyammwe, mulina ki, ne mubeerawo kumala 2 hours kubanga omukulu bw'atandika kwambala eri awaka nga tanalya na breakfast, oba bw'agenda mu washroom nga tanalya na breakfast, tanayambala, ffe nga tutuusawo nga tuyimirira. Ekyo kiki? N'olwekyo nze mbabuulira Abannayuganda, nkooye mbabuulira musutuke mwerwaneko. Ate n'ekirala nga maliriza, Abannayuganda tulekerawo okubuleminga Museveni. Ye Museveni yajja ng'ayagala obukulembeze okufa n'okuwona. Singa mwamanya nti leka obukulembeze buno obw'okufa n'okuwona tetujja kubukuwa, era singa tabuyina. Kubanga oyinza kubuuza nti Uganda yatuuka weetuuse kubanga okujjako presidential term limit. Era temuddamu kwebuuza ngu bino twatuuka tutya wano. Twatuuka wano kubanga ab'omululu abatategeera, abatamanya nti omusajja ayagala obukulembeze okufa n'okuwona bamukkiriza ne babagula bamemba ba palamenti ey'omusanvu, ne babagula miliyoni 5 ne bajjako tamulimi. Muntu yekka asobola okutaasa Yoweri Nakyemalira Kaguta Museveni obutamuteekako kibaluwa kibakuntumye bamuyita His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yensonga lwaki mulabanga bamuwenja buyiso bamufiirako bufiizi, okitegeera, kubanga yeyekka kati asigadde okutaasa Museveni. Otherwise bagenda kumuteekako ekibaluwa kibakuntumye. Ebbanga lyonna Museveni azenga yeewala ekibaluwa ekyo nga ssente zonna zaakamulamu bannansi Bannayuganda, ssente z'abajjamu aziwa abazungu okulabika nga tebamuteekako kibaluwa ekyo. N'olaba kye bakola Bashiri ow'e Sudan, baakimuteekako obulamu bwa Bashiri tebwaddamu kubeera kyekimu paka bwe yakwatibwa bannamagye ne bawamba obuyinza ne bamuggalira. Ti Museveni atiira ddala okumuteekako ekibaluwa ekyo. Yensonga lwaki ti abantu bangi mubadde nga mwebuuza ekibuuzo nti waabanga violence ayitiridde bw'ato mu elections, lwaki akyategeka akalulu? Museveni alina ensonga nga 2 lwaki asigala ng'ategeka akalulu ako, ng'akimanya agenda kwerangirira, akimanya agenda kutta abantu, okusiba abantu, okulema